Abaana abalenzi bakwatidde nnyaabwe ejjambiya bamuteme nga bamulanga okubalemesa okuzimba essabo mu maka ge. Bino bibadde ku kyalo Busaale mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Omukadde Margaret Namwana ow'emyaka 68 era nga ye nnamwandu wa Clement Wepokolo eyafa mu 2006 nga yamuzaalamu abaana 10 yawonya okuttibwa. Abaana be yeezaalira nga bakulemberwa mutabani we omukulu Masaba Richard olw'okubagaana okuzimba essabo mu maka. Ata bwe yafa n'alekawo maama nga ye nnamwandu gw'alese mu maka ge amakulu. Naye abaana b'abakulu bamufuukidde ekizibu nga bajja awaka okumugobaganya bamugamba talina buyinza waka era bo baagala okuzimba essabo ate maama kyatakirizaganya nakyo. Wabaddewo olutalo ng'abamu ku baana bataasa nnyaabwe ate abalala nga bamaliridde okumutematema era ng'engoye ziyuliseyulise ne zisigala biwero. Maama ng'amaziga gamuyitamu agambye nti kikafuuwa okuzimba essabo mu luggya lwe kubanga yalokoka n'akkiriza Yesu. Agala bintu byabwe bye bakolera wano sibyetaaga mu bulamu bwange nalokoka. Masaba ne Henry Mungoma abawagira eky'okuzimba essabo bagamba nti baagala kusamirira lubaale era nti kitaabwe Wepokolo we yafiira yaleka enteekateeka azitandiseeko. Fred Wanditi omu ku baana abalina ennyaabwe Namwana atulaze enkwagulo mu bulago z'afunye olw'olutalo olubaddewo nga bamutaasa. Era ebintu ebikolebwa ebyobuwangwa okusamira takyabyagala. Batabanyi be n'abafamire bavuddeyo baagala omukolako effujjo era nga bamugobye n'awaka nti olw'okuba talina buyinza ku bintu bya bbaawe. So nvuddeyo ng'omwana okulwanirira maama wange okulabika okuba nti afuna obwenkanya. Abaana bali kungoba awaka wedatuukira nze sivanga baana bange ono nze muzaala olina mukuza bukuza ali ludda wa. Akikkaatiriza nti tayinza kukkiriza ssabo mu maka ge wabula abaana abalyagala balizimbe bwabwe gye baagabana. Ono taata we yamuwa oli naye kati ali mu bano naye kati ye lwaki tebabitwala waabwe balina amaka gaabwe. Feera alagidde omukadde atule maka ge abatabani ababadde bamugobye poliisi ebakutte n'egenda nabo bagulweko emisango. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.